akakiiko k'ebyokulonda k'eggwanga kalagudde bonna abalamuzi entebe y'obukulembeze bw'eggwanga beewala ebikolwa eby'effujjo n'okutandika kakuyege w'okunoonya akalulu ng'olunaku olutuufu terunnalangirirwa. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda k'eggwanga omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama bw'ati awadde amagezi bonna abaagala okuvuganya kwa pulezidenti basigale ng'abantu abasse ekitiibwa mu mateeka. Tusuubira nti n'olunaku olunaku lw'enkya emikolo gijja kutambula bulungi. Tetusaba kintu kimu, tusaba abo bonna basigaddeyo abagenda kusunsula mu lunaku lw'enkya mugombere amateeka, mugombere ebiragiro ebikwata ku ntambula mu makubo, ebiragiro bya trafiki, ate na kiki ak'ebitongole ku byokwerinda kye babagamba oba okubalagana bye mulina okugoberera. Naffe twetegese era tukunga abamawulire n'enkya mujje mubuulire muti tusobole okutambula omulimu guno, tutegeeze eggwanga baani beewaddeyo okwessa mu kifo kino kyobwa pulezidenti, abantu ba Uganda basalewo. Naye tugamba nti kampeyini tezinnatandika, kampeyini ezijja kutandika ng'ennaku 29 mwezi guno. Ng'ayogerako ne bannamawulire oluvannyuma lw'okusunsula abaagala okuvuganya kwa pulezidenti ku lunaku olusoose, omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama ategeezezza nti kakuyege w'okunoonya akalulu waakutandika mu butongole ng'ennaku somwezi 29 omwezi guno, era byonna omuntu yenna anaakemebwa okukuba kampeyini mukadde kano anaaba amenya etteeka ly'ebyokulonda. Byabakama yeebazizza bonna abeetabye mu kaweefube w'okusunsulawo kuwa leero, era n'alangirira abantu 3 abasunsuddwa mu butongole okuvuganya kuba pulezidenti mu kulonda okujja, nga bano kuliko pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ow'ekibiina kya NRM, Engineer Pastor Joseph Elton Mabirizi ow'ekibiina kya Conservative Party ne Robert Kasibante owa National Peasants Party. Twasoose ne omwami Yoweri Kaguta Museveni tuhabulwa yakutte ebendera ya National Resistance Movement. Netuzaako omwami Robert Kasibante yakutte ebendera ya National Peasants Party. Netusembyayo omwami Joseph Mabirizi yakutte ebendera ya Conservative Party. Bonna basatu twasobodde obasunsula. Bw'ati ategeezezza nti bonsatula abasunsuddwa bayise emitendera emituufu balaze ebbaluwa zaabwe ez'obuyigirize nga zisukka ku siniya ey'omukaaga, ate nga waliyo n'emikono egy'abantu 98 okuva mu disitulikiti 98 ababasembye okwesimbawo kuba pulezidenti, era nga nabo bennyini beekenneenyeziddwa nga balonzi abakakasiddwa. Buli eyeesimbyewo kuba pulezidenti aweereddwa emmotoka emu ey'abakuumi wamu n'abakuumi bennyini n'emmotoka ey'ambyulensi okubawerekerako mu lugendo lw'okunoonya obuwagizi. Mu kwogerako ne bannamawulire amangu ddala nga baakasunsulwa, abamu ku beesimbyewo okuli pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ye pulezidenti Museveni asuubizza nti waakwongera okukyusa eggwanga lino mu byenjigiriza, ebyobulimi, ebyobulamu, okutuusa amazzi amayonjo ku bantu n'okutereeza enguudo mu ggwanga. Thrust number 1 is to work with the middle class and the investors from outside to completely transform Uganda from a lower middle income country, which we are now. We are no longer a least developed country, we are now a lower middle income country, to high middle income country moving towards first world country. I think the idea is that in this Sanja which we are now concluding, if you check the figures, the GDP of Uganda has doubled, apparently. Ate ye Engineer Pastor Joseph Elton Mabirizi asuubizza nti waakukendeeza omuwendo gw'abaminisita okutuuka ku baminisita 17 asale ne ku muwendo gw'abaka ba paalamenti, ate bannabyabufuzi bonna abaasibwa mu makomera olw'ebyobufuzi, wamu n'okuyimbula mmotoka omuli ne pikipiki ez'abannabyabufuzi n'abantu ba bulijjo ezaakwatibwa awatali musango, ezaabweyebwa awatali musango, okukendeeza ku bintu gavumenti kwesaasaanyiza ensimbi naddala amaka g'obwa pulezidenti n'okuzzaawo enfuga eya federo. Uganda n'abazungu bagenda okujja nga tulina enkola n'enkulembera gye twekulemberamu nga bannansi balina gwe beekulembera. Emabegakaawo twakalaba omukolo ogwabadde ettoolo, ani eyagubakoleddeko? Abaayi bwe twali tufuna ebusoga ine bantu ani eyagubakolerako? Enkola eyo ey'abantu okubanga beekolera ku nsonga zaabwe ye yali etwala eggwanga lyaffe mu maaso okukulaakulana ku misinde egyayiriyiri nga buli kitundu kyekolera ku nsonga zaakyo.
kyekijja tusobozesa buli munnayuganda okuba ng'asobola okugabana ku keeke eya uganda. ye Robert Kasibante nga wa National Peasants Party ategeezezza nti ng'akutte obuyinza bwa kulwanyisa enguzi efungamye mu ggwanga lino okwongera okutaatira n'okutaasa obutonde bw'ensi eno n'okuzzaawo enfuga eya federo. Twagala okutereeza ensonga y'amalwaliro, twagala okutereeza agriculture sector. Ndagala okutegeka bannayuganda nti eggwanga lyaffe Uganda liyimiriddewo ku bya bulimi. Tulina okumakinga sure nti tusapootinga abalimi baffe nga tubawa ebyuma, tubawa ebintu ebyokukozesa, nti n'omuntu ow'omukyalo eyo ali wansi asobola okubeera ng'asobola okwerimira emmere eyiye ng'omuntu ate n'atunda nako. Twagala okubakuleetindirawo obutale ku ebyo bye mulimye internationally wabweru w'eggwanga na wano mu Uganda.